Temwetugo amawanga ag'enjawulo g'ekyaye eby'abantu b'omukulu Gen. Museveni okubba ettaka bagambye ekimala kimala kati ssaawa ya lutalo. Minisita Nabbanja ensonga ziyingiddemu akatambi kerabireko. Robina Nabbanja Musafiri ayingidde mu nsonga z'enkalina ku ttaka ezibadde zirese obutabanguko mu kitundu ky'e Namasale ku nsalo eyawula disitulikiti y'e Nakasongola ne Amurata nga zino zibadde ziviiriddeko n'abaayo okwagala okutegeka okwegugunga okwawamu nga mwenda omwezi guno oluvannyuma lw'okizuula nti zino zeekuusa ku ttaka wabula si mawanga nga bwe kibadde kirowoozebwa. Kino kiddiridde ababaka okuva mu bitundu bino nga bakulembeddwamu omubaka Noah Mutebi Wanzala okutwala ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe ku nsonga nga kyawaliriza akawungeezi ak'olunaku olw'eggulo okuyita ensisinkano ey'awamu n'abakulembeze ab'omu bitundu bino we basinzidde okubaako bye bakkaanyaako. Minister's office era ensonga nga bwe tuzanjudde olukiiko lwabadde lulungi, abakulembeze balaze obugumu ku nsonga y'obutebenkevu mu kitundu kyabwe. Waliwo ensonga ezitakwatagana n'obwo buvuyo bubaddewo nazo twazogeddeko. Ekyokulabirako ensonga z'ennyanja n'obuvubi engeri gye zikwatibwamu mu kitundu ekyo nga kirabika kubaddeko okwemulugunya. Ekigendererwa kyakubayambako okugonjoola ensonga z'abantu abasinze okukosebwa nga bano beemulugunya ku mukyala amanyiddwa nga Juliet Katushabe ayagala okubagoba ku ttaka eriweza yiika 10 eyeeyita muwala w'omugenzi Kaweke Nafutaali ng'agamba nti yavunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi ebyasigalawo abantu kye bawakanya. Mukyala Katushabe tumwogeddeko, twagala gavumenti eveeyo enoonyereze mukyala Katushabe yaani, azaalibwawa, akola ki, interest gy'alina mu kintu kino, kubanga twagala okutegeera. Singa tuba tetutegedde kijja kubanga kitukola bubi. Naye mwavuddeyo n'ebintu ebirala bingi ebyetaaga okutegeera nti mu byonna ebirala byavuddeyo mwe mwabadde n'okwogera ku ndagaano. Manyi olukiiko luleeta bingi, mwabaddemu okwogera ku ndagaano. Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino, gye yateekako omukono ne kabaka Oweekitiibwa kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi nga bakkaanya nti embuga z'amagombola n'amasaza n'emiruka zibeere nga ziddizibwa abantu b'e Buruli n'abantu b'e Kayunga. Kati Ssaabaminisita w'eggwanga Robina Nabbanja Musafiri mu bubaka bwe bwatise minisita w'ensonga za gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Paalamenti ategeezezza nga bagenda okwesuula mu ddene ayolekere mu bitundu bino okusobola okulaba ekyokukola ng'annyonnyodde ku byatuukiddwako mu nsisinkano y'olunaku lw'eggulo omuli n'okunoonyereza ku mukyalo ono Katushabe ayogerwako. Ekisingira ddala obukulu nti tuleete oba twongera amaanyi mu kukunga abantu mu kulekerawo obuvuyo tusobole kulembeza eddembe mu kitundu. Twakkirizganyiza nti abakulembeze ku disitulikiti zombi bagende mu maaso mu marediyo, mu TV, mu nkungaana mu bitundu byabwe okwongera eddembe mu kitundu n'okusaba abantu abadde bagenda nabo kwekalakaasa mu kitundu ekyazengedde esayidi ye Nakasongola okukikomya obutakikola abantu b'e Namasale n'abantu b'e Nakasongola nti abakulembeze ensonga bazituusize wa Prime Minister azuuliriza. Wano ababaka ba Paalamenti abava mu bitundu by'e Nakasongola awali obutabanguko buno okuli omubaka Noah Mutebi Wanzala n'omubaka omukyala ow'e Nakasongola Victorious Zawedde balaze ennyiike ku kibba ttaka ekifuuse baana baliwo ensangi zino era ne basaba gavumenti eyanguyeeko okukola okunoonyereza ng'emberengete ennagaga ssaako okukwata omukyalo ono. Kubeerawo tuleke Prime Minister ajje akube meeting e Namasale, akube meeting e Nakasongola, nate ayongere okwogera n'abakulembeze ab'obuwangwa tusobole okuba nga tutereeza ebitatambula bulungi. Ensonga endala, Juliet Katushabe ndooza ye mufere nnyo mu by'amataka kuba n'ezengebe gavumenti yamusasulira. Ate engeri bwe kiri nti e Namasale waliyo bye bavumbudde nti balina omunnyu, waliyo n'ebyamaguzi ebirala nga amafuta. N'olw'ensonga eyo nsaba gavumenti eveeyo
enoonyereze ku bifo ebyo esobole okuba nga ebitongoza mu butongole ebiraga abantu nti ebifo bwe biti gavumenti ebivunaanyizibwako kati abayitibwa abafere ababeera mu ddiru ne bizinesi basobole okuba nga bakenda janga akireiminga ettaka kitegeeza abantu bajje kuswiti abantu 12 n'amafumu n'emiggo bakube buli kiramu nedda mu ngeri emu twakiriziganyiza nti ekyo gavumenti ekivumire ekyokubiri twagambye osi ow'ekitundu ekyo eky'ennamasale atwalibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe kubanga yabeera yeeyitiriza ebbaluwa bagiwandikirayo balooyazi n'atandika okwagala okonvininga meeting ya sipaaki ng'omuliro ogenda okukakana ng'abantu baffe bafiridde. Omubaka w'essaza ly'e Budyebo mu disitulikiti Nakasongola Ssekyanzi Bernard annyonnyodde ku ngeri abantu baabwe gye baze balumbibwamu n'okubbibwa era bangi amayumba gaabwe n'emmere byayonooneddwa ate byonna ne bisaanyizibwawo era basabye bayambibwe mu mbeera gye balimu. Nakasongola naye amurata kati baamukoze eki kyensuubira okuva lwe tutegedde olwaleero ez'omalata tajja kubba gavumenti era tajja zirya okujjako ng'ate wetuli tetugenda gayalanga bakulembeze baffe ffenna ab'amalata nabeene. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 421. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda.